guys, kansubire muri bulungi tuli wano eno nakulu olwaleero twasuze mulumbe ewa Becky era nga ndi wano eno n'omwami abadde alabirira Becky. Yes, agenda kuvaako byatutangazaamuko mu nsonga z'okuziika. Tugenda kuziika wa abandetaaza okubagiza mulina kukola ki, abandetaaza okujja okuziika, omukutu gwe mulina okuyitako nga musindika sente z'okuziika, ate buli ezigenda kubeera mmeka na byonna binabeerawo olunaku lwolwaleero. Tata Becky, tusaba otugulireko olunaku lw'okuziika era abanaaziika bajjedde. Okuziika tugenda kuziika Friday, twa confirm zo okuziika Lwakutaano saa 8 z'ennyini e Fortpotal mu tawuni, aka distance katono nnyo okuva mu tawuni kilomita ndozanga 2 kaba ka boda kutwala 13 okuva mu tawuni basi lwakuleka olwa tawuni ennyini e Fortpotal. Akatundu bakayita Kagote Kibimba, tugenda okuziikira bw'olinnya kukola okagenda Kagote Kibimba. Bw'otuuka awo emmotoka obuzira ku lugero osobola okutegeerawo n'omenya nti wano so tugenda okuziika Fortpotal ku Lwokutaano saa 8 then abagenda okuba nga bafudde tugenda kusimbula leero ku makya ga leero ebikwesooka abagenda okugenda okusulya 40 tugenda kusimbula leero era tunatera okusimbula saawa nga 3 tugenda tufudde ano nga tusimbudde. Then abanaagala tugoberera leero musobola okuba ku ssimu zange oba okulinnya baasi. Musobola okulinnya baasi anasobola okukozesa public means, musobola okulinnya baasi ya link mu Kampala erimu ziri mu Kisenyi zikutuusa mu Fortpotal town wennyini. So bw'otuuka Fortpotal town wennyini ng'ogamba ngenda Kagote mu Kibimba, bodaboda zonna zimanyiiyo 13 ze ziba zikuleetera. So abatasobole kutambula naffe leero musobola okujja enkya ku makya, naye abagenda okujja enkya ku makya muba mulina okukeera ennyo olw'ensonga nti olugendo lwe Fortpotal lubalire essaawa 5:06. Olugendo luwanvu osobola tokedde enkya ng'oli wakujja nkya, bw'otakeera ojja kusanga kuziika kulonze kwa saa 8 batuziike nga bukyali abasobola okudda e Kampala okunywa e Kampala. So enamba z'essimu okubeera okufuna more information ku by'okuziika n'egyetuli na buli kimu osobola okuyita ku ssimu zange eri 0788 24 ne 0704 8 essimu ezo. Era neoba olina amabugo ga Becky oteeka amabugo ga Becky okusobola omusiibula, oyagala okusiibula Becky n'ekyo kyolala omusiiba nakyo osobola okusiibula Becky ng'omusaako olubugo. Kimanyi abadde mwagala wabangi, abadde mukwano gwammwe, abadde muwala wammwe, abadde muganda wammwe, abadde buli kimu ekyammwe nga nange bwendi bwalese kimanyi namwe bwabalese Mukama namunze ojja kuyita kwezi namba z'essimu era tusaba Mukama ndekede simanyi kijja kubeera ebbanga erisooka myaka 2 gyembali naye kuba nti zinva mutwe naye Mukama ajja kumumya bakimanyi gyagenze agenze walungi agenze mikono gye. Abadde agala nnyo Katonda, tube tumwagala kye Katonda naye adde amwagala okusinga ffe kubanga si kiwa nti Katonda amututte nga tamwagala, abadde amwagala okusinga tumwagalamu. Kagenda kuba bulungi gyagenze. Becky ng'ejje twagamba nti yazaalibwa n'obulwadde bwe bamukemenya obwasiriimu. Becky n'afuna TB eyasinga okukosa amawugwe ga Becky. Becky yafuna TB ne tumujjanjaba, ne TB eyo yamuyisa bubi nnyo n'amuleka kyetwandiyise ebituli mu mawugwe. TB yamwabira amawugwe n'amulekamu ebituli. Kati ebituli byabadde mu mawugwe Becky yabaddengako oxygen ebbanga lye lisinga obungi nga tasobola kusayika ayitaaga sapooti y'oxygen. So abaddengako oxygen naye Becky ekisinza omutta nti oxygen oyo naye si mulungi omuntu mubirakufuga atuuka ekiseera ate kati amawugwe n'aguunuuna kabanga
gafuna oxygen eyo okufika obubisi so amawuga ga Becky ate ekiseera oxygen agasuseeko obungi era watuukidde okufiira nga oxygen amuyitamu buyisi ng'agaso ekiseera gaba nti galemereddwa ne gaabika oxygen mufo okozesa oxygen oyo nga bwegalina omukozesa agayitamu buyisi kati nga Becky ne bwe tumupika oxygen twamupika oxygen tusaako akapiira tusaako kimasiki netuzongeza netuzimalayo naera ngamba tamuwulira kati oxygen eyo yatandisera nga amuyitamu buyisi takyalina amawugwe gaata amuyitamu buyisi ekirako ekiseera nanyekuga omubiri omukuba bwekyakola naye nga kiraga nti oxygen era olengeza kya ayita buyisi mubiri Becky obulamu bugenze kufa mpolampola omusaya danyamize kulanga mati Becky obulamu bugenze kufa mpolampola Becky amaze wikingira obulamu bugenda kufa mpolampola organize genda zifeeringemu naye because abadde mukyala mulungu alina okukkiriza Becky tuyinza kikkiriza nti agenda naye nze ngeri mbadde nga naye Becky mbadde nga mulamu nga ndaba organize zigenda zisikira emu ku emu paka bambi mwatuse ekiseera n'aba amawugu ginnyini nga tegakyasobola n'atuuka ekiseera nga biganye so bambi naye abadde mukazi mulwanyi ng'alina okukkiriza kungi nnyo nti agenda kukimeekinga agenda kubeerawo agenda kusoma agenda kuba nga abaana abalala era agenda kuwona ye aba tasuubira Becky nti asobola okufa fe abamulaba isuubira nti Becky ayinza okufa naye ye nga ye mbulamu bwe ekyokufa tekimulimu era kyova olaba akavidiyo kenasembayo postinga Becky nga yeeraliikiridde nnyo mu ddwaliro Becky olwatuuka emulago Becky yeeraliikirira n'atuulawo naye ngumulaba ni birowoozo bingi ba mulindoozi yalowoozanga yakiwulira muli tebamaki abadde alwana this time round kireka kyamususeeko ngeri gyeyadagalamu obulamu kyamwerikiriza nnyo kuba nti right now essaawa eyo ng'alaba agenda naye Mukama bwe yali asazeewo ng'amwetaaga kagenda abeereko naye n'amuyimbira gy'agenze naye amutendereze waggulu gy'alaze amutendereze era tusaba Mukama bambi amuwuze mirembe kubanga obulamu bwe bubadde nga bukalubo wano ku nsi obuseera byonna okubimalako okusijeni fuluma mu Katonda buli kadde ekiweero mu bulamu tebweyagala tozannya kati nga byonna bimwegombesa bambi era ng'agaana nnyo okulaba n'okulaba Becky ayise mu payini nyingi Becky payini gy'ayiseemu obulamu bwe bwabadde ku nsi zibadde nga muntu yesterday nti payini eyo ne baginteekamu okumala wiiki emu sikulimba omuntu yenna kuno ku nsi nsobola giholdinga wiiki emu bwetyo oba osobola okuba okusaba okufa oba Mukama ntwala ne payini Becky agiyiseemu buli lunaku nga lwabaddeko obulungi ayinza okubeera obulungi omuli essaawa nga 3-4 n'azannya n'ayimba n'aseeka essaawa eziddako n'awo bw'asiiba nga asibye bulungi the whole night nga mugenda kusiba mu mutunula so nga payini yeeyo nga mu bulumi throughout her life naye ng'akulaga nti however much ayita mu bulumi owo ng'alina okukkiriza ng'atendereza Mukama era ye ng'agamba nti sigenda kufa naye nze ngamba nti Katonda ensalawo ye munnaye eri final bw'aba akwasazeewo tetuyinza muwakanya tuyinza mumujajinga ye Katonda asigala ye Katonda twebaza bonna bacontributinze mu mbeera ya Becky babeereddewo omulamu tubeebaza nnyo nabo bacontributinze mu mabugo omwami ono bambi yakoze omulimu omunene nnyo mu bulamu bwa Becky kwegamba ndowooza naye yeetaaga mmedo kubanga okubeera n'omwana ntaliwo ate nga alimu embeera bannange aba yeetaaga mmedo era tusaba Mukama amuwa omukisa omunene nnyo kubanga ekyo tekisangika omuntu kwerekereza byonna by'ayina nalabirira obulamu bw'omuntu gwatamanyiiko byonna bigere naye muvuddeyo nga mulina connection y'amaanyi kwegamba ngaomwana akuwuliramu nnyo everytime aba agamba dadi nga yemupigwa so ogamba ekintu kye newaba ayina kyekusifu kyama nga bikadde abebamuta otwebaza nnyo mukulu oluyirika Mukama akuwa omukisa omulungi ogw'amaanyi tweyanza nnyo tweyanzeege